bataddeko nnyingi kukendeezaako bakwambusaako waggulu. fere batukuba ettaala tuli basajja baddugavu. tulina okuva wano nga tukyalaba gye tulaga. erinnyo muno simanyi. alhamdulillah thumma assalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin afdal salawatillahi wa salamihi wa barakatihi alayhi amma ba'd. assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. twebaza Allah tabaraka. bismillahir rahmanir rahim. bismillahir rahmanir rahim. alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن القدور وأمر القيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج القيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك. عن أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنه أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق. bamutanga Ummu Atiya oba mama Atiya amanyaga g'obuzaale Nusayba binti al-Ansariya muna Madina jeno omu ku bakyala bali ab'amagye mu biseera ebyo. Ummu Atiya amanyaga g'obuzaale Nusayba binti obamu ku bazira abeerabirwa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yalinga agenda mu ntalo ku tiimu kwabangako abakyala, Ummu Atiya yakulemberanga abakyala abo. Kwabangako abakyala banasiba ebiwundu, okufumba n'okuuma emigugu n'okulifiringa boto amazzi kubanga enwana ya ddungu olina okuba ng'onywa nnyo. balina okujja okukwata mu zinzimiya nga zirimu amazzi so ate ziri empty abalwanyi. okuma emigugu kutabaala tekuba mu kifo kimu. emigugu muyinza okuba mwagireka mpigi nga tokulwa nakuliwa. emigugu girina okubaako abakuumi. naye abakyala abo babeeranga mu myaka egyawummula so abakyala bakyatunulwako. Abakyala bakyalina obwetaavu eri abaami obanga omukyala oyo omwami bwaba amulabyeko amwetaaga. yatulanga bakyala nga balitayadde ati nga maama wange teri mwami ayinza kugamba nti omukyala alabika obulungi kizibu pozi nga nywa njaga. naye obanga obwongo bulamu bulungi amugabuge nti ajja tukuyambe muki bal amukwatibwa na nnaku kumusulirako byalina olw'emyaka. naye nno waliyo abakyala bakula obulungi ng'akutuka naye nga amanya agayina. abo bye yatwalanga sallallahu alaihi wasallama bakulemberwanga omukyala ono Ummu Atiya Nusayba binti al-Harith al-Ansariya mukyala muna Madina radiyallahu anha. tugende nti entalo zonna yazirimu bulungi zonna okuva e Badiri. okuva ddala ku lutalo lw'e Badiri nabbi lwe yasooka okulwana sallallahu alaihi wasallam mpaka Tabuk lwe yasembyayo sallallahu alaihi wasallam. nabbi we yabeeranga ng'omukyala we wabeera. batunyumiza mu Khaybar, we twali e Khaybar ate yasukka okulaga obuzira
omukyalo ono kubanga Khaybar yatutawanya nnyo. Nakwata abaali bafunye ebisago, yalina wagoni, omukyalo yali avuga wagoni. Wagoni ebiseera ebyo nga tevugika, yabanga yabakabaka yabbeeyi, okubanga olina embalaasi nnya zisika ekigaali. Omuntu anoonya gula embalaasi emu yakutambulirako ng'otambulira ku nnya. Era nga bwolaba n'olwaleero waliwo emmotoka nga tosobola kugigula, era nga woogigulira ensi ekukubira enduulu, yabbeeyi sente nyingi. Niye omukyalo yalina wagoni sebo. Abantu abafuna ebisago n'abapaakinga mu wagoni n'abajjawo n'abatwala e Madiina. Abaali bafunye ebisago Khaybar tebakyalina mugaso, bakyasobola kulwana n'abeebasa mu kiwagoni n'abavuga n'abatwala paka Madiina bafune obujjanjabi, ate n'apaakinga emmere n'adda nayo. Twogera ku muki naye ebyo ng'abikola teri amuwadde magezi kuyiiya. Bano balwadde tebakyagasa, ate baleeta mirimu mirala. Bamutanga Ummu Atiya Nusayba binti al-Harith al-Ansariya radiyallahu anha. Atugaa nti amarana yatulagira ani sallallahu alayhi wasallam, taani nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, an nukhriju al-awatiqa wa dhawati al-khudur. Yatulagira ku lunaku lwa Idi, nabbi yatulagira sallallahu alayhi wasallama okufulumya ba awatiqa. Al-awatiqa be baana abawala abato abakafuna sayini ez'okukula, abo tebatambulanga edda, kubanga omuwala omuto eyakafuna sayini ekisooka aba n'ensonyi nyingi. Ekyokubiri, buli amulabako aba amwetaaga, hatta ne bwe yandibadde ayita bajjajja bo bamulabamu mu mahale, akola njakawa mahale ako. Abatamusaanira n'abamusaanira naye atali kiraasi ye bonna balaba kiki, yalaba mukyala. Kati okusooka abakyala abaana ab'obuwala bwe batyo, emirembe egyasooka baalinga tebafuluma, ne babakuumira waka. Naye walillahi alhamdu, olwaliro inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kyakyuka, bwe batusookayo ebweru olw'emisomo n'okukola. Bw'ogendako mu mawanga g'abannaffe mu Middle East, obwana baffe bonna obuto buli eyo, osanga omwana omuwala alina emyaka 17 ali mu Emirates, ensi y'amasanyu, talina mugambako kyetwala ku myaka emimpi. Osuubira kukola ki? Ensi gy'alimu y'amasanyu. Wayagalira wafunira ka special nadde eno naleerina ku myaka egyo egy'okutegeerera obutegeerezi. Kati emirembe gyasooka abo tebaafulumanga okujjako ku Idi, ebyo baganda bo mubajjeyo ba awatiq alawamanga babeeranga waka okubakuuma obulungi n'okusigaza ensa, kubanga esooka alina ebintu byawulira mu mubiri gwe naye tamanyi bulabe bubirimu, ayinza obigezesa. Omukwana kati singa wagwa bajja ku lunaku lwa Idi, wetusalira Idi, ne beetaba mu salatu Idi okufuna baraka z'olunaku. Wayukabbiruuna, nabo ne baita takbiira, yarujuna barakata dhalika madde, nayingira oluguudo. Bano bamukasukira ebigambo ebimusinga emyaka. Baganda baffe abavuga booda booda mutye ku Allah tabaraka wa taala. Enneeyisa y'abamu aliko akalabudde emmoloka z'abantu n'agenda mbu yesite bon, era kyokamaliriza avuga booda emyaka 5, naye nga bw'otunira jaketi gy'ayambadde, jamaani, jaketi gy'alimu
tuteku Allah tabaraka wa taala tulyaza amaanya tonakuwaza ate ononya baraka nonya mikisa ate oliko gyonoonyi eyongerayo bino byolese yonoonye bigenda kutaataganya emikisa amaanyi ajanukula si kuba nti ayagala nnyo oli byasinza wabula butaagala bulyaza amaanyi baganda baffe bavuga piki tukati asangawo akavuuka bwe kati gwemanye ebbeeyi y'emmotoka musajja tajja kuddamu nti sigimanyi kati ddamu oyogere ng'agireka atadde mu kkubo wakati abulokinze ekkubo egi ewagenda ennya assaawa emu yamala gagiteekawo teri eri teri eno tekituuse eri neno yonna naggalawo ate tebeba bangu abo era nze emyaka gyange nsobola okujja mu parking abaala badde emmotoka atula nawo notamanya nti agirina takulaga kisumuluso kyaki tokkiriza ennyo abantu okumanya nti emmotoka bagirabye eggulo bwekwekeku okusimba layini mu muzikiti kimala okutegeeza nti obusiraamu kuteekateeka ne mu parking tulina kuba bateeketeeke naye abantu bwe bayita ate wayagala okuteeka kati eno masiri ye nakasero erina entrance kubanga wasobola okugwawo ekintu kanga okudduka emisinde kibira mu microsecond naye ebiyinza okuddirira awo mu kaseera kafunda kiro lyagamba wakola ku parking nti ateeka saidi wali nze njagala wano singa wabayo obuzibu nga bagala kuyitawo okwerinnya mwekka nga tewali kibakoonye wadde piki ne mwerinnya ne mwemalawo mwekka nga siga nti mutayimbwa gubakoonye eziba sekendi ntono nnyo okugenda ogere bati nti 7 bafu ate 15 abo batandika okuripootingayo nti waliwo nomulala akutuuse nukhrija fi liidaini kuyidi zombiriri okufuma ba awatiqa betulabye abawala abato kubanga edda tebabafulumyanga bali mu mbeera zaabwe ez'omwezi nabbi yabalagira sallallahu sallama bo bali kuba tebagenda kusaala atazila besambe naye babeerewo babeere eri ebbalibbali basobole okuba nga beetaba mu takbiira za yidi ezo zetuleeta kubanga ate batula ne bannaabwe essala bwetandika basobole okuba nga beetaba mu takbiira yarujuna barakata dhalika alyawm okuba nti bannabo beetaba mu baraka z'olunaku lwa nyingi emikisa watuhuratu oba enjuba waliwo essala esaalibwa bagita salatu lkusufu bwe kijja nga kya kaafu kusufu eyo ebeera njuba nga gye bayita solar eclipse nabo omukyala baanabo ne asikaali wammwe awo ne musimba layini n'obasaaza salatu lkusufu singa enjuba esiikirizibwa oba omwezi sikirizibwa ku ziri wala nnyo bal weetaaga okukwata ensi nga 500 okufunamu emunyenyeemu banaye twewagira bwereere eyo emunyenye gyolengera eringa kasubbaawo yoyo Allah waffe tabaraka wataala kati gozitowa kiro mmeka netuleeta amalala tusula obegabega ndabikidde bulungi emunyenyeegi emu weewuunye bw'olaba ng'omwezi gusiikiriziddwa ensi ebeeyikiisi kubanga omwezi layiti gugijja ku njuba ensi limustaqarri laha enjuba erina ekkubo lyayo mwetambulira yeetambula makubo gaayo
ebigikwata awali irimu yokka ekumala okukakasa nti sijja kuddayo okuzanyira ku mateeka ga Allah kubanga bantu bagenze ebintu ne bibomoka ne biyiika mulika oluusi enjuba esobola okusiikirizibwa bino byengenda okwogera bikola ku byombi enjuba n'omwezi oceans nga teri ategedde nakutegeera ne bigwera eyo naye mu bimu ebyo Allah tabaraka wataala aba ayolesa busungu gye tuli nga bwe tugenda okulaba mu hadith amazambi nti Kampala yenna mazzi bizimbe ebibate ebibamba ab'Ekasese twagendayo ne batulaga omugga nga bwe guli gutambula guva mu lusozi gulina we guwetera ne gudda eri naye lumu gwagana okuweta ne gusigala nga gugenda ne kuva mu kkubo lyagwe erya bulijjo. Ekyo si kya bulijjo, ogwo omugga bulijjo guli awo bajjajja baffe ne bajjajja bagusangawo ne baguleka kwolwo gwasimba busimbi tegwaweta eduniya neefa ebeta ebibamba kati ab'embaale bafuna singa enjuba esiikirizibwa oba omwezi tulina kutya abantu basanyuka busanyusi kuteeka mazzi mu bbaafu mbwe enjuba erwana n'omwezi babirabe abantu ne bagula bigalubindi ebya bulaaka tunganya mwenge na disco bamagulu meero tobamanyi zijukira omulundi ogwakasembayo bagenda pakwaki eyo gye balaga era okusiikirizibwa kw'omwezi n'enjuba yudolagamba mwenda gali ku 11 kubanga we nali ffe twasaala essala ey'okusiikirizibwa kw'omwezi yuduraku bilhisaabi bisobola okumanyikwa ne mu kubala abasoma yiri mu lfalaq era nga bwolaba ne suratul magaribi yuduraku bilhisaab tugimanya mu kubala kusaawa bweziti ne bweziti tubazina magaribi naye era teba 100%. wataqaddama fakabbara wasalla 4 rak'atin fi rak'atayn wa 4 sajadatin. وعن عائشة رضي الله عنها enjuba yasiikirizibwa kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam mu bulamu bwe enjuba yokka yasiikirizibwako ate mulundi gumu omwezi tegwasiikirizibwako nga nabbi waali sallallahu alaihi wasallam enjuba yokka yasiikirizibwa ate mulundi gumu tekyaddamu kubaawo enjuba yasiikirizibwa nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba musajja we Bilal bin Rabah fabaatha munadiyan yunadi n'atuma omukowooza akoowoole ategeeza Bilal bin Rabah radiyallahu anhu kubanga yalina nyini department eyo nabbi yali yagabanya emirimu abayetaaze bakulembera amagye beemanyi abayetaaga bagenda kwazina beemanyi namugamba nti genda okowoola abantu bakuŋŋaane naye si kwazina kwa ssala as-salatu jamia as-salatu jamia eswala eyokuŋŋaana eswala eyokuŋŋaana mu ati owokwazina yennyini so singa wembyogera wano tekamu akawoowo n'akazigo tugenda ku maviivi nsoma ebyawo samia allahu liman hamida rabbana walaka alhamdu netuddamu alifatiha endala nessuula netuddayo ku maviivi netusoma ebyawo samia rabbana walaka alhamdu nga gwe sheekhi waabo bonna abaliwo bo basinga okutegeera yirimu ngobaganga basaaza mubeera mu ruku 2 mulaaka emu n'alifatiha mmeka 2 singa omwezi gusiikirizibwa batya kyoba lutalo bwe lujja oba pulezidenti agenda kufa oba waliwo kabaka agenda okuzaalibwa
oba nabbi yabigoba ti ahadi nti waliwo omunene agenda okufa au li hayati waliwo agenda kati gwata bwoti jakulaba nga ofuna emirembe ate oteeke wala ng'oli muwalimu olina okumanya bwetukolagana n'emizindaalo ffe tukolera mu mizindaalo mifu byakugattiriza bugattirizi ate abantu balina okutulina mu salaati eya subu ng'ebuli ssaawa ng'emu kati ate yinginiye bwagenza ajjeeko bujja emizindaalo kwegiri mumpulira bulungi dayo kola koosi ya mizindaalo kubanga gintawanya nnyo mu ddalasa twali tugenza okukola hijja lumu kati omwezi ne gusiikirizibwa ng'ebuli essaawa ng'emu tusale salaatu subuhi netutandika okusaala salaatu lkhusuufu esala y'okusiikizibwa kw'omwezi ate bino kati biki byebakola nga bo balowooza eri gye tuva okusala yeki naye mwali drama jukire neerina ruku 2 naali fatiha 2 mulakaki mwana wange osasuliranga omwana school fees ffe twawulira omwazinyi ng'alangirira nti bannange nti tugenda kusala salatul khusuufu omwezi mugulaba ate Makka ebintu bibakkiriye olengera buli kimu tugenda kusala kusuufu abalala bo baloza subuhi jukira nti bw'ogenda e Makka naye abantu abasinga tebasala salaatu subuhi batambula bagenda mu woteeri ate ffe netusala subuhi tugende ku hadithi eddako وإنهما لا ينخسفان لموت أحد من الناس فإذا منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينتهوا so sinti balwa n'olutalo lwawa lw'Ebadiri naye waliwo gojja osanga nga bakataddeko nga bategeeza alwana kubanga abalwa n'olutalo lw'Ebadiri bafuuka ba senior officers tebakwatwako lwaki basonyiyibwa b'Ebadiri teyali esooka mulundi ogusoose okulwana abantu betwala okulwana ba civilian si bamagye basemaka oli alina ekiduuka oli mubazzi mbwate batwala mu lutalo kukolayo ki baga tujja kulwana ne Nabi Muhammad wa aduwakum awliyaa surati Mumtahina sababu nuzul Khatib bin Abi Balta wa Badiri radiyallahu anhu warda jeno yali awandisa akabaluwa nga yawandika akabaluwa munjaze sirina baluwa nebafuna omukyala namwaza nga talina bamugamba nti genozi batuddaawo Khalid ibn al-Walid bali basaabalwanyi naye Khatib yali atuddaawo agenda okuwulira naye kenyini ebbaluwa nga yabadde yabutwa kubanga oluusi okola ekintu nga golaba results endala naye bwe kimala okubaawo ate noga nti nolaba ate endala ebbaluwa eno eva wa mutabani wamwe Khatib nabi batandi Madiina wano naye tuleeta ejje tugenda batabaala naye nenyina wulira nga gwawo ali mu banne ebbaluwa emala okusomebwa waliwo akasiriikiriro owekitiibwa Jeno Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu nti ya Rasulallah dahani aqta unuqahu fa innahu munafiq mpa olukusa mujjeko ensingo munanfusa ono tuli eno tuteekateeka ali mukulabula balabe Nabi yamugamba nti oyo w'Ebadiri muveeko oyo w'Ebadiri Jeno Umar ibn al-Khattab yali asabye ensingo Allah naseteeka
amateeka ago mu surati Mumtahina ya ayuha alladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliyaa tulquna ilayhim bil mawadda abange mu abakkiriza temufulanga balabe bange ngati namwe balabe bammwe nfanfe mpano jamu amukukusa obuwabaluwabalu pola olw'omukwano gwe mubalinaku naye Khatib yasonyiyibwa olw'ensonga nti yali wawa nga tusula kugaana ogaanirawo temukimanya ekimotoka ekiweeka emmotoka endala nga nyingi akiyimiriza naga eke kati mwati mweyongereyo basi ma tujibu kalamu kathiri sagula bigambo biki niwandoza waliwo abebadiri nawo kati mala okufuna أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا نعم دم حديث عن أبي مسعود الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله وإنهما kakati wano mu hadithi eno eya omusajja ono azaalibwa ebbadiri Abi Masudi nabbi alaze ensonga lwaki omwezi oba enjuba bisiikirizibwa kigendererwa bantu ebyo byonna bubonero bwa Allah abukozesa kutiisa Allah tabaraka wa taala abukozesa okutiisa abaddu be yukhawifu Allahu bihima ibada wama nursilu bil ayati illa waliwo omuyaga ogujja empewo ezirumba Amerika eyo mpewo obuwewo ebyo byonna Allah biweereza takhwifu tutye tutekerawo mujooga kutamiira buseego naam فإذا رأيتم منها شيئا وإنهما لا ينخسفان لموت أحد من الناس فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. galanda Ibrahim kubanga Nabi sallallahu alaihi wasallam tanga Ibrahim ate ne first born yali mulenzi bamutanga Kasim yasooka mulenzi naggalawo na mulenzi sallallahu alaihi wasallam omwana we yafa Ibrahim ate ffe twewanika wa sinza kuwasa mukabira bweti nsifumbira mukabira bweti ate bwamaanaga nti ali ku nkola ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne mu Afrika yawasaayo omuwala yali yatobeka langi y'abaddugavu n'abeeru najjamu eyo wakati eba nnungi nnyo atobeka kala eyes abeeru n'abaddugavu n'amikisinga n'afulumya yazaala omugalanda wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam njuba yasiikirizibwa abatamanyi bya ddiini bagamba nti omwana wa Nabbi afudde n'enjuba neekanga n'enjuba neekola ki
yekanga mu riwaya ezimu zigana ne Kisira yafa kwolwo kabaka Kisira abamu ku bali abakuzaaliddwa. Ezo ensonga ndala nnyo tezirina kakwate n'ebyo wabula Allah ayolesa busungu. Naam. فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. Musaale musabe. Enjuba bwesiikirizibwa omwezi tusaala mpaka webita. Ate bwebita nga tulekera kubanga oluusi biwanvuwa. Naye singa esswala eggwa nga tukyasaala tudde mu dduwa adhikaari dua ne kutuba kubanga enjuba n'omwezi bisiikirizibwa oluusi kati naddala enjuba esobola okusiikirizibwa mu bifo ebimu ne buddamu ne buzibira ddala. Abaali balabyeku wano ng'enjuba esiikirizibwa wano waffe kitono waliyo ensi ezimu nga bwesiikirizibwa mukuma n'amataala n'ebisolo n'ebinyonyi ne bitaataaganyizibwa tukedde genda kunonya kyakulya ate buzemu buzibye enkoko ne ziddayo mu nnyumba enzikiza yennyini. Naye ffe zino ensi zaffe Allah yazikola tetuba na bunyogovu tetuba na bbugumu liriri pereketya tetulina biki. Abamu abo bwe mulengereyo mu zi Europe eyo bani enjuba esiikirizibwa nga ku 8 ogw'ekiro oluyita luto enzikiza pereketya sallat saasi ya rabbi. Ate nno abo bebajeemu n'enyaabo bebayambulira ku zibbiiki nosanga edduniya yonna bali bukunya enjuba esiikiriziddwa. Naam. عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام الأولى فصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. akomyewo mu hadithi erimu ensonga 3 radiyallahu anha ng'alaga engeri gye tusalamu essala nebanga yetalawiya ewanvuyira ddala kumpi kusoma juzu nambe ya Qur'an eba swala mpanvu bwobanga olina Qur'an al-Karim osobola okusoma ekiwanvu ku abakwata oba tokwata osobola okukwata Qur'an nosoma ng'olabamu obuwanvu yensala yaayo eba mpanvuko ddala. Ekyokubiri mu hadithi eno nannyonnyola ebireeta enjuba okuba nti esiikirizibwa bwe bikola ebyobwenzi naga nti ya ummata Muhammad abange mu ekibiina kya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allah akwatibwa nnyo obujja kulaba omuddu we ng'ali mu bikola byobwenzi kulaba omuddu we omwami oba omukyala ng'ali mu bikola naddala omuntu alimu esswala 5 omuntu ayambala aliko ennuuru y'obusiraamu aliko sunna za Nabbi sallallahu alayhi wasallam Allah omulaba mu bikola by'obwenzi awulira bubi nnyo. Omukyala ali mu hijaabu n'alabikira mu bikola by'obwenzi n'ekirivu kyaffe abitulaga byonna mmere wandibale tulinayo kyakulya n'ekimu kikuwoomera mu nsi muno singa twalabigirwa ku ebyo Allah byalaga ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tewandibaddeyo kyakulya mu nsi muno kyoga nti enkoko ewooma butambuze hatta n'enkubuga n'okutonya hatta nabbi atugamba mu hadithi emu sallallahu alayhi wasallama laula albahaim bunyabunya byaki tufunira ku nte otuzi embuzi ezo zolaba Allah kwayisizana kubanga byo tebina bwenzi tebina lugambo tebina kugeya naye ffe ku mazambi ge tulina
yandibaita tuwa mazige naye nalaba nga ate okubonereza ebisolo bireme kufuna tuzi bireme kufuna muddo gwa kulya nga bonyabonya byabwereere kati fe tuyisirewo ku meriti ya bisolo gayanga Allah kwayisiza aba wazirya amazzi naffe ntufuna bwetulembeka tuti laula albahaim beba kuba bisolo bino mbadde sibawo amazzi gange munjoganyo jamani ebyo byonna byonna Allah bitusindikamu tweddeko tusaba Allah tutaasire ya rabbi naam hadithi yaise hadithi esembayo وفي لفظ فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات اي twakinyonyodde rukunya mu lakabiri ni sajidati nya naam عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى ان تقوم الساعه waliwaina antakuuma oba antakuuna ani alina antakuuma mu nuskha zonna zina antakuuna وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خطت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى المسجد أبي موسى الأشعري أمن يقاقو بزاري عبد الله بن قيس الأشعري مسجوي يماني مكوى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نيجا بسيبوك يمن إدى ببابيران وكذا موجو بمساكا أقول إمبري مساكا facilitating ebyo byonna naye kati amiru yennyini tutetenkanya mutetenkanyizaawo olwakalimu kekalinawo n'akaduuka kaawo edda si bwe byabeeranga ngaolwolekera ekibuga ngawekibuga ate bamuhefidh awuliti ate ensoma ya irimu eyedda teyalinga yaffe ati hadisi mugisoma tematema nyonyola bali balina obwongo kati nibigambo 2-3 nga ddala sibagigalawo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babitererezaawo hadithi zino bwe zajja nawulirako abakkakkanya ba Imam Shafi'i ba Imam Maliki Isaka Mayanja ba Abu Najib ako ke banuunamu ako bali twetuzi tebagayagaya bati biba kusigala eri gye byali tetuna bwongo bubitegeera hadisi ziri nnya tukozesa 1.5 hours 1.5 hours hadisi ezi yayogeranga ebigambo 4 naggalawo ddalasa nga babitegedde ffe babyogera tubitegeera nga nti ate ategeezezaayo naye kati bwayikamu amazzi ne bufuuka bwa lujjo ani agala okulya enva nga enkuba ezitonyeewo n'omunnyo gwo tekukyalimu yeffe na otunulira hadithi ng'eri awo ogeeza bino kati hadithi eno Abu Musa al-Ash'ari gwe tulaba Abdullah ibn Qais yali omukulu w'amatwale era alese hadithi emu naye ng'eraga nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba enjuba bwe beesikiriziddwa tusabe tusaale salamu Allah gyatugamba nti inna awwala baytin wudi'a linnas lalladhi bibakkata masjidi esooka Allah gye yasooka okuteekawo yeri e Makka eyo Kaaba eyo no ya Nabbi Ibrahim alayhi salam wa idh bawwa'na li Ibrahima makana albayt alla tushrik bi shay'a nalagira Nabbi Ibrahim ekifo kya Kaaba sala kungattako bwevaako ne kuddako Bait al-Maqdis الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى
yayawukana Allah yatambuza omuddu we Muhammad sallallahu alayhi wasallama okumujja ku muzikiti ogw'e Makka n'amutwala ku muzikiti ogw'ewala. Then ogwokusatu ye masjidi ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama e Madina al-Haram al-Masjid an-Nabawi, omuzikiti gwa Nabbi ogw'e Madina ofuna 1000 zi haramu 3 n'abalekerawo ebijjukizo. Nabi Ibrahim alayhi salam, Nabiyullah Sulaiman alayhi salam, Masjid al-Aqsa, ne Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam e Madina. Abala n'atabawa ye era yamanyi lwaki wandibadde oza nabbi kijaba nabbi gyokka esatu ebijjukizo historical sites ogw'e Makka, ogw'e Palasitayini n'ogw'e Madina. Gwina emyaka emeka sikiwulirangako naye nga haram era ofuna empeera nnyingi ogendo gyemizikiti gyokka mu nsi yonna egyokkirizibwa okuzingula engugu ogenda olambula n'ogwe muli era 10 egyesatu gyegyenjawulo. Naye obubaka bwange ze nandibadde ndaba nga twandibadde twetaaga dua al-qunut Palasitayi, bandibadde bakama baffe ba amir ba mufti balangirira dua al-qunut esswala zonna 5 ez'olunaku, kubanga Nabbi sallallahu alayhi wasallama qanata shahran okukola daawa n'afuna amawulire nti babasse. Tukimanyi nti masjidi ya Nabbi mulimu abantu abasulangamu bayitanga ba ahlu saffa, wakati w'ekinana n'ekikumi basulanga masjidi ya Nabbi banaku talina wakusula, yatula shahada ne bamugoba ewaabwe mwebaka. Naye kyewunyisa hafizu bwe bali balanga bahafizu al-Qur'an tuli fenna, era bwe yalinga apanga ejje nga tandikira kwabo olida alinawo ekinaana kye kyo weekiri mu kaashi kirya nti bafuuke ba Aisha, n'afuna amawulire nti babasse gye baalaga, n'atandika okusoma dua al-qunut basabira. Kyokka ate oluvannyuma amawulire ne gajja nga tebyali bituufu, abannanfusi be baali bagagaba bamutawaanye ebirowoozo basse gye baalaga sallallahu alaihi wasallam. Naye nga kyannaku okubanga tetunawo dua al-qunut, sigamba ti kale musaleemu basubuhi oba tukirinomo tutuva nayo, ate nga baganda baffe ate bamujahidini era bashuhada bajulizi abola abajulizi, kubanga abajulizi balimu emiteeko esatu, waliwo shuhada fi dunya wal akhirah, abajulizi mu dunia ne ku akhirah. Abo bo tebanaazibwa, tebasaalirwa, tebamugjaako kantu ku mubiri gwe. Aba gold nabo bayagulika wadde okugjako akataka agenda n'ebintu bitanaazibwa, tasaalirwa kubanga esswala yo ya wansi nnyo okuye teyeetaaga.